Patrick Mwesige nga Ssenkulu wa Uganda Youth and Adolescent Health Forum agamba nti basazeewo abavubuka bano benyigire mu mirimu gino egiyamba ekitundu okwongera okubayigiriza ate n'okubasembeza eri abantu be babeera nabo. Omuvubuka abeere nga afuna even education nga afuna amagezi agagenda mu buildinga okumanya kiki ekibi ekintu ekigenda muteeka mu buzibu ate kiki ekitagenda muteeka mu buzibu ate n'okumanya nti obulamu bwe tabulivinga nga yeyeka abulivinga ku lw'eggwanga ku lwa community kyetuyita well-being nti ono omuvubuka alivinga obulamu bwe kumegasha nti community eri bulungi family eri bulungi kusokwegamba nti waliwo abantu bangi abamulabirira n'abaana be bagenda kuzaala. Ayongeddeko nti gavumenti tesaana kusuulirira abavubuka nga nabwe kityo kyetaaga gavumenti okwongera mu bibiina by'abavubuka ensimbi n'okuwagira enteekateeka zaabwe zonna wamu n'okwongera ku bifo ebisobola okubangula abatiini bano baleme kuwugulwa mayengo ga nsi. Erina kuteeka mu nkola amateeka programs projects ezimakinga sure nti ono omwana omuvubuka atransitioninze bulungi kuva mu kubeera a child to go into an adult. But you know, makati awo nga tonabeera adult oba ne child awe wali that adolescent stage. Kati eyo ebeera transition. Ate engeri gyo transitioningamu n'ovamu eyo stage ng'ogenda mu kubeera adult. Erimu risks nyingi mwe muli okufuna olubuto ng'oli mwana muto, mwe muli bye tuyita ebya child marriage okusanga abawala babafumbiza nga bakyali baana bato, mwe muli okusanga nga babatulugunya, sexual rape, defilement n'ebintu ebirala. Bangi ku bavubuka abeetabye ku mukolo guno basabye gavumenti mu malwaliro gonna ebatereyo ekifo ky'abavubuka basobola okunnyonnyolera abasawo ebasumbuwa kubanga bangi bakwatibwa ensonyi oluusi ne bava mu malwaliro nga tebayambiddwa. Bagamba nti era gavumenti efuba okutuusa ebyeyambisibwa mu nsonga z'abakyala ne mu bitundu ebiri mu masoso g'ebyalo kubanga abawala bangi abaakavubuka bawanduka mu masomero buli kiseera kino bwe kiba nga kibatuukiridde. Okubeera nga tukozesa obupiira kati n'okubona ebirala nga family planning nti tulina okubeera nga tuzikozesa okubeera nga tufuna birwadde n'embuto zetukoze eki zetuteeke zetutaagadde mu myaka emito. N'ekirala nti ng'amakerenda ago galina okubeerawo mu ddwaliro. It's like omuvubuka bw'ajja mu ddwaliro n'atasangawo makerenda ago ye kennyini naye kimuggyako essuubi n'aba nga tebaligala kukola kikotanya olw'ensonga nti tebalisangayo. Singa gavumenti eba etuyamba neba nga eddagala libeerayo mu bujjuvu nga buli kirwadde buli muvubuka bw'ajja nga kyonna ng'engeri gye kimulumamu ng'asobola okukola ki okufuna eddagala. Ensonga eziruma abavubuka ekisooka ddala nga emirimu, ekyokubiri ebyobulamu by'abavubuka. Most times tugenda mu public facilities netasangayo obujjanjabi bw'abavubuka. Then ekyokusatu okulaba nga abavubuka ebitone byabwe tutema penda ki okulaba nga nabyo bigonjoolwa. Ate ye Joy Nakyazenga ye myuka w'omukwanaganya w'abavubuka ku ddwaliro Kawaala agamba nti ekyokwenyigira mu mirimu egigasa wamu ekitundu bakiraba nga kisaanye kubanga kibongera okufuna okulumirirwa ate n'okufaayo ku bintu byonna ebiri mu kitundu kyabwe. Luno lwakuza nti abavubuka gye tuli mu nsi era tulina okubeera recognized kulwaki kubanga ffe emiti egy'enkya balina okulagibwa ki ekituufu ekyokukola. So olwaleero tugezezzaako oba tukoze emirimu egy'obwannakyewa ng'okuyonja eddwaliro n'okuyonja poliisi yaffe. Joy bw'ati akowodde bavubuka banne nti beeyinule eddwaliro ery'e Kawaala kubanga obuyambi we buli obw'engeri zonna era nga basomesebwa ne ku bikwata ku bulamu bwabwe bulijjo. Obwagala eggwanga lyabwe n'okuzza eri Health Centre kubanga bulijjo ebadde ebawa mu bujjanjabi ne poliisi yaffe tukuuma. So bwe tudda gyeri ne tuyonja kiba kiyamba omuvubuka ono okumanya nti ali mu community naye taliimu ng'omuntu alina okubeerawo ne ku lw'abalala abeere omuvubuka ow'omugaso. Uganda yegasse ku nsi yonna mu kutuukiriza ebiruubirirwa by'ekyasa era neweera nkolokooto nti 2030 we gunaatuukira ng'obwavu lufuma mu ggwanga lino naye nga bino byonna okutuukirira abavubuka bateekwa okubeera abasaale anti be balibaawo mu biseera ebyo. Eggulu likusakiddwa Wakabi Eriki ku WBS.
amasunsule.